waliwo ekikubo ekifulumira Kafumbe mu Kasaawo abavubuka bansanga ne bangamba eyo jampa girete ne mbagamba ate jampa mva kugigula n'agamba jampa gijjeemu mba nkyatagala bwenti omuvubuka nankube ngomire nebaka wansi we nayimirira bwenti sadda mukogera kigambo na kimu kuleka okujjako jampa yange yali yakyemu mugongo ng'eriko omusaalaba nakati njijjukira so n'olwekyo obulamu obwo bwanyigiriza nnyo ekintu ekyasinze okunyigiriza abantu abo abatulugunya abantu kyobola mbogerako nnyo nga bw'okiwulira kuba baatwala ebyange bye namenyekera mbugubi ng'ate nkyeyi ya Kampala bannange obulamu buno butusindika mu mbeera ez'enjawulo ojja otya obutajoyininga kubanga omanyi abantu bano bakubba emirundi emeka e Kampala Kampala wano ng'oggyeko ekyo ekyokugamba nti no banzibye egundi kumaanyi banzibisa n'obwongo obwongo banziba batya amaanyi obw'olumu ate kubeera kuyiga naye ne kugira mu mbeera ey'okunyigirizibwa mbandi nansana awo obudde buno bateeka kanso ntambula inva ku taxi banzira eri bwe wati awo nga bwolaba ku poliisi omusajja nga jangoberera ngamba sabo gye baleko akubye empale ebirake nga tozigudde olubege akubye empale ebirake nga tozigudde ngamba sabo gye baleko nze mvuddeyo kyankwanzi naye mbadde mbera wasenga waffe emmotoka yagweyo emmotoka bwe yagweyo nesula akantu kano kakati nenkalonda bangambye ono silver simanyi golodi mutwale ku kyennabweru enabweru ku kisaawe mbasisinkane bagenda kumpa sente wagira bwati nkalaga milioni 15 wagira bwati nkalaga milioni 15 kakati munnange omusajja atandika kumbaliramu wambaliramu diru tugerimuze mutwale yetamanyiyo munnakyalo nnyo n'akaaba n'amaziga kakati munnaye nga tutambula nze kennyini okumanya abantu babbi wabawo omuntu ava mu maaso gye tudda nga ajja kati olw'obutiitiizi mpitooli mubalire mu ddiiru eriwo kati oddiiru tugiwezemu abantu basatu kati woyisa bwoti ku kajimu akali opposite ne nansana ne weeyongerako mu maaso waliwo ekikuba ekiyingira munda awo nga tutuulaawo ku lubalaza omusajja nga akabanze banaye sina kyemanyi nange njagala mbereko mu bulamu obulungi abaana bange basome ekinkozesa bino obutasoma nange njagala nsomesa abaana bange bampa sente sente n'ennamba we nabakubira ennamba yabwe yiino mubakubireko ng'omusajja ga mujje wane ku kyennabwe mugenda kutusaka ku kisaawe we tubalindidde munnange nga bagamba ani naani agenda kati ng'omusajja oli gwe ndali ntudde naye ng'agamba omanyi gwono gwe nayita nze kennyini sigaza gusirivono kangende naliwa ngende nona nanyiniwo nanyini sirivoyo tugende tusinkana abasajja abo yokwa ulira wetunagenda naye bagenda kumutujjako bolusi batekeke mundu ku bulago bakatujjeko ku mpaka kati beefula nti bakubidde bali bagamwe mujje tumale okuwa sente zaffe mututwala akantu ako wekali munnange nga nkola ki nga ntuula awo mbeerawo webabanga bagenda okgenda basimbula batuukanga wali ng'omusajja akuba omulanga nze neesiga nti abantu ate tumulekera ebyobugagga byaffe ate kakati ng'akaabira ddala kakati ono gwe yali naye ono yennyini gwe nayita ng'ajjayo waleti ng'agamba tugenda kukuwa ebintu bino ng'alinamu emitwalo 3 kwako sente zino ne waleti yange na buli kimu obeere nabyo bigumira ku ebyo tolinga talina kyampadde gwe tulekedde ebyobugagga biki nga nange munnaye zentunze mu bintu nga njijayo ne waleti yange era nabudde buno siina nnanga muntu ebbanga kyeryo biseeko ebbanga kuba male kulaba mabegako oba bbanga lya myaka oba wandiikire nanga muntu awo zatandika okufuluma awo fa basooka okuwandiika kati nga njijayo waleti njigira njiwa omusajja munnange nga bagenda n'obusente bwange ngenda okukwata mu nsawo kebera golodi gwe bandekedde banaye ensi eno mukama Katonda era nasotya mpola nga mpitira ku kikuba ekikirira ku poliisi nga nzira ewaka we wali nga neebaka so n'olwekyo nanyigiriza nnyimbo banzibisa obwongo ne banzibisa obutasoma n'amaanyi kyova olaba omubbi era mukama Katonda nsaasiranga kubanza olaba sirwana zikuba bantu ne lwe ndisanga omubbi nga bamukuba nga kituufu abbye n'enkofaminga nze njo kamaliriza kyekituufu yabwe kityo obulamu bwange we butyo bubadde olwaleero olw'okusomozebwa kw'amaanyi kwoyiseemu singa osanga omuntu yenna
ng'olina w'otambulira n'osanga omuntu yenna nga bamuggyako ekintu ku maanyi. Kiki ky'oyinza okukola? Kyenneekakasa ebintu biringa bisatu biyinza byendaba ebigenda okundeetera obuzibu era byensuubira nti byo biyinza okunsibisa kuba ebbanga lyennyina sisibwangako. Bisobola okunsibisa oba okuntwaza ekaganga. Ekisooka kuzannyira ku famire yange, ekyokubiri kuzannyira ku mulimo gwange n'obulamu bwange, ekyokusatu omuntu atulugunya abantu era lwakuba nti sinasobola kwogera kintu pulezidenti n'akiwuliriza. Nesinga Mukama Katonda nnyamba gavumenti eno nekola ebintu ebi. Ekisooka nettumula ebyemizannyo. Ebyaddala we tuba tulina ebyemizannyo nga bikwatiddwako ono tenisi, mupiira, biki bikonde nga bwolaba abazungu. Tetwalizemu kufuna bavubuka babantu busimu. Ebyo ebintu ebyo baali badde babitunuulira nnyo. Ebintu ebyo baganda babyo biyinza okuntwaza eruzira. Era bannange mbasaba we muwuliranga nti Kawaga yabadde bakuba omubbi n'amukuba n'agwa bantu teruzira. Mujjanga ne munnyamba kuba ekyo mbasuubiza lumunja kukikola omwana w'omuntu ge mazima. Okay, tukyagenda ddala maaso nze Abiking Uganda muzukulu wa Mugema. Kakati nno tukyagenda ddala maaso ne Coach Kawaga. Kakati Kawaga njagala kumanya kati eyo yonna tuvuddeyo. Obulamu buno bonna bwe wayitamu emabegako awo bonna bwe tonyumizaako wasinga kufuna kyakuyiga ki? Era kiki ky'oyinza okuwabula abavubuka nga olwo nno tuvaayo eyo tugenda mu segment ya kickboxing ne boxing omuzannyo guno ng'oguyingidde. Naye nga tetunagenda eyo wafuna kyakuyiga ki mu bulamu era wandyagadde omwana wo muteeketeeke otya obutayita mu mbeera gye wayitamu? Obw'olumu bavubuka bannaffe we bafuna ebintu ebibakuluusanya mu bulamu tuddira ne tuddira mu maaso gaffe wano ne tuteekawo ekisenge. Ate ekyo ekintu kitambulira mu sisitimu ez'enjawulo. Obeera n'omukazi gw'oyagala ne mukyawagana n'oyagala n'okwewa obutwa ng'olaba okomi. Tulekere okuteeka mu bulamu bwaffe ekisenge mu maaso wano nga tulaba tutaddewo ekisenge nti ensi ekomye. Nze nzikiriza nti buli kintu kye tuyitamu kibeera kiteeketeeke. Omuntu ogenda okuzaalibwa nga Mukama yatonda dda embeera gy'oliyitiramu. Ennungi n'embi w'olisanga omuseetwe w'olisanga n'akasozi. So obw'olumu tunyigirizibwa olw'okuba nti ebyo tulina okuyitiramu okubeera successful. Olaba n'abaana b'abagagga bazaalibwa nga bali baana b'abagagga olwo akaseera katuuka nga kimukaka kyabuwaze okulabako ku mbeera embi asobole okumaintaininga ekyo kyayina. Okiraba? So n'olwekyo baganda bange w'obanga oli mu kunyigirizibwa olaba nga embeera yonna ezze gy'oli lwana kugivaamu ng'ogivaamu na bwongo sina kabuli. Ebiseera ebisinga ebizibu bijja n'emikisa. Ebizibu bijja n'emikisa. Nze ndabye abantu bangi nze nyina mukwano gwange bamusiba ne bamutwala mu kkomera. We yagenda mu kkomera n'alokoka n'afuuka mulokole n'abuulirira ng'enjiri eyo mugundi gye yava abazungu ne bamukwatako kati ayina church eri kakiri eyo y'abazungu agaggawala yeevuga bazungu be bagisapootinga naye nga yalokokera luddawa. Ekizibu bwe kijjanga noonya engeri gy'okyandolinga mu bulungi ng'okozesa ki bwongo. Okitegeera nerekera okulowooza nti eyo yeekoberero. Ebiseera ebisinga wagenda okujja ekizibu wabaawo ensonga. Ate ebimu bye tuyitamu ebeera sapoti ya kutuuka ku ebyo ebintu ebituufu ebyamakulu. Oyinza okusiŋŋaana leero nga bakugobe mu nju Abiking obadde tolina sente za kusasula nju. Kawaga nabeera nagamba nkuwadde enju ya bwereero gikugabidde n'ekyapa kiikino naye nga oba taaligobye tiyali gikuwadde. So buli lw'osanga okunyigirizibwa guma. Ate njagala mbabuulire omuntu gy'okoma oggumya omutwe n'okozesa n'obwongo n'oteekamu n'obwongo wakati mu bintu by'okola n'okweyisa obulungi empisa ezo n'obukakkamu kintu ky'amakulu nnyo nga bw'okiwulira. Kale nno n'olwekyo baganda bange nze ekyokuyiga kye nafuna wakati mu kunyigirizibwa nti buli mbeera yonna omuntu gy'oyitiramu oyina okubeera omukakkamu n'okozesa obwongo bw'ogivaamu. Ate buli kye tuyitiramu kibeera n'ensonga lwaki weekiri. Ebiseera ebisinga okunyigirizibwa kutuwa sapooti nnene mu ntegeera. Kuba ebiseera ebisinga Abiking oba kubuuza nti omanyi obulamu bw'omu kkomera nga tosibwangako tosobola kubumanya. Niye omuntu gwe basibyeko akubuulira n'ennaku ze bakyala eruzira neggwe ozimanyi. So bwe kityo ebimu bibeera byakuyiga gye tuli. Kale bwe tutyo ndowooza tufunyemu ekyokuyiga mu bulamu bwa Coach Kawaga bamweyana. Ekitundu ekisooka ndowooza tugenda tusooka tukiwunzikire wano tugenda komawo n'ekitundu ekyokubiri nga twagala okumanya Coach Kawaga olw'oku bamubyeko ebintu bye mu maanyi bamubyeko ebintu bye mu magezi
kiki ekyamuleetera ebizibu bino byonna oba oli awo kuyinza okuba butasoma engeri gyali yakoma mu kibiina ekyokusatu nabo bunsumbuye nnyo mulamu bwange Ababi King era bannaye kambabuulire kino nkyogera wakati mu nsibo bannange obutasoma bunsumbuye nnyo kambeeko kyembanyumiza obutasoma obwasinga okunsumbuwalira wano kana akantu bannaye mukawulirize nnyo nga tupata n'omulimu omulimu ogwo promota Mango ye yagutuwa Mango omulema Mango omulema oyo nali nyina tiimu ekulembera bawunsega enansa naawe bagiyitanga tiimu waaka bawunsaza association nga nze nanyini Mango ng'atuwa omulimu gwali Gombe mu kisaawe David Lutalo yawa Mango omulimo egundi show namuganja kuwadde yakujja mu mbeera mbi kati Mango n'agiteekako ono muyimbi yayimba ngenda kusiba farm yani Abdumulasi wetutuuka egundi eye Gombe munange nga bakola ki nga bagamba okusinziira bw'omukozi obulungi abantu ababadde ku mulyango balinyisiddwa ssente bagenda kuweebwa kuba bali batugambye kutuwa emitwalo 10 balinyisiddwa ssente bagenda kukola ki kuweebwa emitwalo 2 wabula ate abazidde mu mmoroka n'abayimbi nabo bagenda kulinyisibwamu akasente ak'ensusso kakati onawulira ak'ensusso ensusso ezo zansumbuwa nakati olida akadamu ne bagenda kuweebwa akasente akakubisiddwamu emirundi kwakaabo abaana abakoze obukozi oli yakoogera mu luzungu kali nti abajidde mu mmoroka n'abayimbi bagenda kuweebwamu akasente ak'enjawulo ku baana abakoze obukozi ku Kivulu nga bazze batusanze ali akoogedde mu luzungu kati nze bambuuza sebo gwabadde kubaliwa fe ababadde ku mulyango ne bampa ekyabiri ne babuuza omusajja mwate nti aye fe abajidde mu mmoroka n'abayimbi abo baafuna 35 nayina nze yagira mu mmoroka n'abayimbi lero olwokuba nti saasoma era simanyi kigambo ekyo akyogedde mu luzungu nalina okufuna emitwalo 35 nafuna 2 kati gino 15 nagifiirwa Lwabutasoma kuba abagira mu mmoroka eri n'abayimbi babawa 35 abakoze ku mulyango mitwalo 2 abakoze munda mitwalo 10 kati ze bambuuza Kawaga gwe wakoze embeera yabadde etya nti afe twakoze ku mulyango kuba kalike bayogera mu luzungu nti abajidde mu mmoroka n'abayimbi ba 3 mwegi saakategeera eje 15 jangwa butaka so nosembayo nga abantu bagamba basoma mufeeyo nnyo woba nga tewasoma otherwise kaseera kano oba olina obusobozi kuba abamu mulina obusobozi leeta omuntu wakiri akusomesa oluzungu olutambula abantu public okitegeera nze munaye mbabuulira amazima nze saasoma nava mu ssomero nga simanyi nakuwanika linnya lyange naye neefuddeko mu bunaku bwange kati ngenda nsomasomamuuko nsobola okusanga akapande kukubona enkasoma nsobola okwogera ebigambo nsobola n'okwogera ebigambo 6 mu luzungu n'embizi ngimanyi oba bagiyita mu luzungu pigi kakati ala naye Kawaga lero nzize nseko banaye mwana wa mama abaana bo tubasomese kale ekitundu ekisooka ndoza tukibunzikirawo tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri naye nga ebigambo ebisembayo mu kitundu kino ekisooka nebaza nnyo baganda bange mwenna abanjagala nga sirina kyembawa ate nze kinyinza obbagamba nti kyemmanyi mmwe bugagga bwange sisobola kubeera mugagga nga neegulumiza sobola kubeera mugagga nga mbafuukidde kyebawalula nenvimba ntambula nga mpanisa enkwakwa kyenyinza okusembayo bagamba nti ne bwe ndiba mu nsawo nga ntambula nga nyina obukadde 5 ndibeera mu mbeera eyo gy'omanyiddemu Kawaga sijja kwegulumiza because ekyo kuva buto bwange kyendi mbagaliza bisima mbagaliza Mukama bawe kyemusinga okwetaaga abankuumire paka we tugenda okuddiramu okubeera ffenna tukomawo mu kitundu ekyokubiri tovaako